ajja akola ki ajja kitegeera. So bakakasa nti ebikonde tugenda kuzanya ebikonde birungi ebijja obbanyumira. Byenkoze byonna abasinga mu bimanyi, emisipi gyendeese gyonna, African title, British title, world title, nina emisipi egiwera. So mbadde champion wakkulu, mbaddeko nayitako Uganda Commonwealth nayitako Uganda omudaali gwa silver mu Commonwealth Games Manchester 2002. So nkakasa nti kyengenda obba kukola ku lunaku olwo kyekakasa, era mbakakasa nti mujje mu bungi, mujje muwagire ekintu kino, naffe tubawe ekirungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Child boxing event bebasazeho giteekamu amaanyi okulaba ng'etegekewa ng'ate bannaffe aba Baltic Box Promotions bagambe hayi. Baganda bange mwe nasooka okubabuuzaako buli muntu yenna asituse n'ava ewakaawe n'ajja wano ku Luwano. Mwasibye mutya Baganda bange. Omusajja akyasinza okukulembeza emisambwa n'ennono mu bulamu bwange. Kuva buto bwange nkulidde mu kuloga n'okuweereza abantu. Ali simanyi ebyaddala neewuunya nnyo kuba kakati bano balaba bano abamu endiga nazo zijjira ku maanyi gaffe ogenda eri bapasita batuukirira ffe balaba mulinaku ddala lireeta endiga. Kale nno nga nze omukulembeze w'abasamize mu ggwanga lyonna lyonna nze ndimu omusambaganyi omukulu w'ebikonde ng'ate nzikiririza mu buwangwa era n'ebyambalo byenzanyira kubeerako amanya ga misambwa gyange. Onjijukiza afande munange nnono omusajja asituse kuva ku Air Force n'ajja wano eno naŋŋaanyi n'okubeera from day one tulina okujja n'ebbaga y'abamwezi. Kale nno baganda bange nga nvudde waggulu ku nsonga z'ebyobuwangwa kuba kwentambulira kwenja kwensula ndi wano ku lw'okutereza omuvubuka ono okuvaayo n'amanyira bazadde be okuvaayo n'ayisaamu ate ffe bamasita amaaso. Sitera kulwana lwa nsonga ndi musajja w'amaanyi muuko naye nze nasalawo ne ŋŋamba buli muntu yenna ne bw'anaabeera mukulu wange n'avaayo mu muzanyo gw'ebikonde n'akozesa akamwa akabi akavvoola akayisaamu abantu amaaso kugamba nga bw'oyawukanye ku sisitimu nze gye natandika okuba nze okulembeza mpisa nawe. Babweyana ono watamba tukono gumanze n'omukono gwa Mukama ngenda kulabisa andi kati nze kyennekakasa genda kukuba ebitonde nekakasa natuwuliriza omuyizi olwambe genda kwambula ojja kwambula tosobola kwambula wagenda kwambula yafudde obulokoziza wuliriza tojja kusobola lwa nsonga tolisobola era tosobola. Otumala okulwana oli agenda kuba yeebase oli mu musito obusituzi mumuteja mu mmotoka omukazi olumala okukuba ono yagenda omusitula kanyama wange security kugamba abaaluuzinga naye nga tebalina bazadde babeera nga tebafuna abantu babalambika. Kati nze ng'omulwanyi buli sisitimu y'okulwana oba kickboxing buli muntu anaavaayo nga ndaba ayina ettumba nga yawula yawunga ngenda mutereza mukubo tusigenda kukkiriza
Mbambude ku system. Naye nganyina kyenjawulo bagambasi. Gologosa tulako wansi sebo. Abavubuka ab'ettumbiizi abalina obusungu bw'ettumbiizi tulina eddagala lyabwe. Ajja kuziira ekifuba nkukuba amaliba gakunjuluko. So nolwekyo baganda bange nga ffe bamasita tubeerawo nga kyakulabirako, tubeerawo okuyigiriza abaana nsaba tuleke kugendera ku bigambo bya mwana oli wasituka nange nesituka kitegeeza tuba twenkanankana. Bw'oba ozannya amalala n'omwana omuto nga gwe kitaawe n'agamba taata olinga maama wo, kitegeeza muba mwenkana, otegedde oba tokkiriza kuzannya n'omwana kati kasoke mu kyansi asooka akakkane. Wanaawulira nga omuzadde byenjogera abyetaaga nga nsitu akakkanye sebokaanga akakkanye kati nze njogera oli totokasagira tuvuga uliriza toddamu kufuga mwana ate nokukakasa njijawuluddawa asabirawo kati ku kyaki wasabira ngendo kugenda nsooke mukubire mukawa mu kyaki njija ku kyaki musalaga nti Yesu yasobola. Yesu yasobola ng'ebigambo Yesu kyeki gamba basamize ba Yesu kyeki nti Yesu muli ogwoja mpaka yange